Kakati akatambiko olaba kano abaagalana bazze ku mukolo gwa mukwano gwabwe bazze ng'abagenyi abayite. Mukyala we ye ne bamuyita mu maaso ajja abeeko ky'ayogera ku mukolo gwa mukwano gwe. Kati kumbe boyfriend w'omukyala ono gw'olaba yategeseeyo naye proposal ring akaweta ng'ayagala okusaba girlfriend we amuwase mu butongole amufumbirwe ku mukolo gwa mukwano gwabwe. Kati ono girlfriend ye bwe yazze maaso okubaako n'ekyayogera eri abagenyi, boyfriend we yamuvudde mabega nga tamanyi, n'afukamira n'ajjayo akaweta asabe muganzi we munnange nabo bakifuula official nga mukwano gwabwe bw'akikoze. Girlfriend tebamulinze na kumalayo speech yabadde omwogezi ku mukolo n'amugamba ekyo kimala ne woddayo ne weetuulira. Omuwala yabadde akyuka bw'ati agende nga boyfriend yatuuse dda ali ku maviivi ge ajjeeyo akaweta amusabe obufumbo amugambe nti baby will you be my wife. Omuwala agenda okukyuka bw'ati nga ku maaso agakuba ku mulenzi we boyfriend we gwe yazze naye ku mukolo. Kyava amugamba bino biki by'okola? Bino biki by'okola okunswazaswaza mu bantu? Yamukubye oluyi, yamukubye sirapu, omulenzi n'aswala ku mukolo. Yaswadde ku mukolo, omuwala yamukubye oluyi, omwana n'atambula n'agendera nawo. Naye nga bazze babiri ku mukolo guno, omukolo gwabadde gwa mukwano gwabwe, bazze ng'abagenyi. Kati naye boyfriend we nayagala aproposingire girlfriend we munnage ku mukolo gwa mukwano gwabwe. Omuwala yakubye omulenzi oluyi ng'amugamba bino biki by'okola okunswazaswaza mu bantu. N'atambula omuwala n'agenda. Musajja wattu mikwano gye yazze okumukumaakuma ne giryoka gimuyirayirawo ku ssente naye ng'aswadde n'aswalukuka. Kati wano wembuuliza abakazi baagala ki? Oze ku mukolo gwa mukwano gwo olabye ebibaddewo. Munno azze mu mutima mulungi nnyo mu bantu, ayagala ekintu kukifuula kugamba official akulonzeeyo, ate omukubye luyi mu bantu. Sajja wattu yamaliriza aswadde. Kankutuseeko akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Ever since he told me that he was going to engage Mama, I was so happy. And it has been my wish that he will be happy. So, on the day of the engagement, he kept calling and saying, Ella, how's everything going? You know, I arranged my So, just... I knew. You're going to find out soon. Not going to the one and only MC Dafo. So embeera bw'otyo bwe yatambudde. Musajja wattu eyazze n'essanyu eringi ery'amaanyi ng'amanyi nti oba osanga naye ye ne mukyala we gwazze naye ku mukolo, ensonga bagenda kuzifuula official nga ku mukolo gwa mukwano gwabwe gwe bazze okugamba okuwerekerako, nabo tomanya mu maaso awo Katonda ayinza obbakwatirako nga mukazi wakkiriza, nabo ensonga ne bazilegalizinga. Kyamubuuseeko, kyamugye enviri ku mutwe, kyamukubye enkyukwe, kyamukubye ewununu, okubanga omukyala gwazze. Imagine bavudde waka bonna
babeera bonna girlfriend na boyfriend oba mwami na mukyala yadde tebannaba kubeera official naye akaseera kennyini omuvubuka we yayagalidde okusabira mukyala we obufumbo amufumbirwe yayagadde kukikolera ku mbaga ya mukwano gwabwe kati ate ke kaseera ke kamu omukyala yalabye nga gwe baswazizza yalabye nga gwe bayisizaamu amaaso yalabye nga gwe batyobodde kyava akuba omulenzi oluyi yakubye omuvubuka oluyi bambi musajja watu yasigadde awo wansi ng'atunula ngaazi nga bamulidde siraapu omukazi sebo n'akuunyuuka n'abigula n'agenda so ekyo kye bayita ekitonde ekiwala babeerawo nga tebamanyi kye baagala okitegeera musajja wattu mikwano gye gyazze ne gimubudaabuda ne bamuyirayirawo ku ssente okumukumaakuma okuzza emmeeme okumukkakkanya tubirabye bingi nnyo wadde n'abavubuka nga bapropozingira abakyala oli n'akeera ku makya musajja wattu ne yeetegeka ne asonda obuvumu bwonna n'agamba owange kansabe galufendi wange obufumbo nno mukambabuulire abavubuka abawasa akakyo kano nga tebakyalabika naye ate n'abawala abaagala okufumbirwa bangi kakati nina ekintu kye neebuuza lwaki ebiseera ebisinga abavubuka buli bavaayo okupropozingira abaagalwa abaabwe kati ngame nti bagirlfriend baabwe abawala bano banyiiga abawala bano bamaliriza bavudde mu mbeera kiki ekireetera ekyo kiva kuba nti omuntu akuwadde akawaito oba tomwagala ku mutima kiva kuba nti oyinayo omulala gw'oba osuubira okubeera bbaawo kiki ekireetera abawala bano oli munno n'atwala obudde bwe n'agula akawaito ake mu bantu n'omuswazaswaza tolaba wanene abavubuka muvubuka yajjawo ku kave javaazi n'asangawo girlfriend we yalina birthday ya girlfriend we oyo bami musajja watu yajja akalakala n'akaweta n'afukamira apropozingire girlfriend mu bantu omuwala yamusukuma naye ng'ate ebirabo omuvubuka bwe yali alese abitutte obuno si bubbi omuwala ssebo keeki yagisigaza n'ebimuli yabisuula n'asigaza keeki n'okwali n'essente empita n'agikola n'agikuba omuvubuka naye nga baagalana ono girlfriend we ono boyfriend we kati kyesyembuuza simanyi logika ali awo bano abakyala ebapropozingira mu bantu ne bagaana abavubuka abaabwe babeerayo abasajja abalayi be bateeseteese okufumbirwa bateekeddwa okubeera babba baabwe oba simanyi naye nga munno mwazze bulungi ku mukolo asazeewo akusabe obufumbo mu butongole nga n'abantu balaba buli omu akimanye nti gwe mukyala we n'omubasiraapu eri kasangula ndaggu so ebirabo etyo bwe yatambudde kati so bano wenjogerera bali bati baayawukanye nga mabina baayawukanye lwa nsonga omuwala munange yaganye okukkiriza proposal y'omuvubuka embeera bwetyo bwe yatambudde abantu abasinga baagala kubateekako buweta abafunye omukisa okubateekako obuweta ate babukasuka bukasusi so neneebuuze n'ensi gye tulimu abantu kiki kye baagala okitegeera so CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu atanaba ku subscribe ngasima nti kyolinda agenda maaso n'okuba nti ate okona mu kapesa ka subscribe osobola okuba nti tosubwa buli video gye mankutereddeyo notification eyo akadde kajje mu personalize okateke mu all nti buli ntekayo kapa gw'osooka okugifuna nabagamba amawulire agayite ontoge nagasanga wantu walala wonna eno ye TV gye mwena wano ku mutala guno tetuvuma tetuwaayiriza ate tetukonjera so mwebale nnyo okuba nti ate abatambudde naffe ebbanga lyonna ndowooza musobola okumpeera obujulizi
nti omulimu guno okwasizza mwanyi mu mmere naddookooli. So mubere bulungi, Katonda abankuumire, mbaagala nnyo. Stay blessed, peace and love.